tewali munene nga Katonda asazeewo kiwandiike. Tewali munene nga Katonda yasazeewo. Oba nyina gwe njogera naye. Kerode yali asinga obuyinza mu bikola by'abatume essula ya 12. Natta Yakobo bwe yalaba nga Abayudaaya bakisiimye n'akwata ne Peetero amutta beyongera okusanyuka, naye n'ajja akola ensobi eki era nga Sitaani bwe yagikoze. N'akola ensobi emu n'asuzaawo Peetero afa enkya. Teri gwe basuzizaawo n'afuna essaala ekiro n'aba nga akyafudde enkya. Oba okitegedde gwe? Teri gwe basuzizaawo. Ewaffe Masaka gye nzaalibwa bagamba nti ogusula gwe gukuwa empoza, naye ffe abalokole tugamba nti ogusula gwe gukuwa ensaba.